Emboze esembayo ya Father Kiibi. Father Kiibi nkutumiddeko nnyo munange kansubira oli bulungi n'abafather bonna bali erubagaawo batumiddeko nnyo. Father Kiibi ku Lwokusatu waliyo erubaga okusabira aba celebrities naye mu ddiini yaffe ey'Abakatuliki buli ennaku z'omwezi nga 2 kubeera kusabira baatuvaako era nange kwolwo natwala obudde nensabira taata wange ne bajjajja bange bonna abantu bange n'abantu bonna okutwaliza awamu naye kola olunaku waliyo okusaba erubaga okusabira aba celebrities abaatuva ku maaso abantu ab'enjawulo baaliyo naddala tugambe abazadde kubanza benasinga okulabako abayimbi tebaali bangi nnyo naye abatonotono baaliyo nga Mayanja family yaliyo n'abalala. Father Kiibi ayina ensonga ze yayogerako ng'emu ku zo yayogera ku bayimbi okwongera okuteekamu amaanyi mu kulwanira copyright basobole okufuna mirimu gyabwe omuntu agenda n'ava mu bulamu bw'ensi eno naye n'aba nga talina kyalese n'aleka famire ng'ebonaabona abaana nga babonaabona kale etteeka eryo mulyongeremu amaanyi musobole okubeera nga mufuna mu mirimu gyammwe. N'ayogera ne ku kyaba celebrities abettanidde ebyobufuzi n'abagaba bannange byettanira mubyettanidde naye mbakakasa mujja kutuuka okuddanga kufomu mwavaako dda bannange ebigambo by'omukulu sijja biddamu nnyo sooka omutuwe ye mwennyini. Tuli wano mu budakiika butono nnyo bwe batuwadde ate nze nga nkulu okwogera tebakunkubira naye kanneefuge nsobole okwogerayo obugambo butonotono nga 2-3 Amina yakula. Nze Father Kiibi Deo Katerege nebaza okujja okusabira abayimbi bannaffe bannakatemba n'abalala nnyo okusabira abaafu bannange buli muntu yenna ng'olina omuntu eyaffeewo omusabira ojjukiranga bannaffe abatufuddeko. Nze abantu bampita celebrity priest naye ebintu bino si byangu naye mwe mwampeesa erinnya eryo nga nsabira omu ku ffe abayimbi wano naye nzudde temuyita mu kizibu obulamu bwammwe bwa bunkenke. Ennaku zino waliwo ekintu nze kinyiiza mugenze ne mukompozinga ennyimba naye waliwo bannayuganda abantu abanafu abakulaminga ennyimba ezo ne baziyimba bulungi nnyo ne bafuna ssente. Mpulidde mwogera ku copyright bannange nze mbakwatirwa ekisa abawuma mwongere okukolako kye musobola oba kinaasoboka simanyi muyambe abayimbi benyumirize mu kitone kyabwe. Kyangu nnyo wano okuyimba n'otuuka okufa nga tolina kandi. Abayimbi abamu abaali ab'amannya bayingidde politics ne bagwa tebalidde ngulu teekawo 2 olabe. Abamu bafuuka ntiisa bayingira ebyobufuzi olwo gwe nalabye ku TV nga ku social media yambadde akasaati katugamba njagala abawuma mugezeeko okuyambako mu mbeera eyo. Bannayuganda bakulaminga ennyimba ne bazimba ku mikolo ne bafuna ssente ekyo sikyagala nze nga nze omuntu. N'ekyokubiri njagala okufuna copyright ng'omuntu bw'aba ng'ayimba asobola okufuna mu kuyimba kwe. Manya by'olaga manya by'oyagala nga mukyali mu field ey'okuyimba ng'abantu bakyabaagala kubanga kujja kukyosiimuukewo naye nga Father Kiibi ojja kutuuka nga nasiimuukawo otuuka nga bakuyita mukadde obanga waliwo ba Father Kiibi abamulembe ogwo. Buli muntu yenna gy'oli weyambise your time to make your presence felt. Weyambise obudde ng'okyafuna kasente okufuna ky'ofuna mu kuyembako. Buli muntu yenna beera n'ebirooto byogezako okutuukiriza oba weezimbe buli kimu kyona ky'osobola okukola kikole. Father Kiibi tubyeyanzege era katubye n'obubaka abadde obuweereza babufunye bulungi. Mulowooza ngenda basusaawo wano 555 zimba ensi yo yaddako Honorable Kadu Mukasa eyagenda okubeera nga batwala ate mpaka gy'abakwasa abalala. Ze Florence Nampija tusinkane on Monday mu program tukyacanje zibeera ssaawa 11 ez'akawungeezi nsaba takumira mpeera bankumire. Good morning.